Ke obanze je kekisweta mira ya budde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya mwasibye mutya nudi nintege once again nkomyewo kijampa Uganda engube etonya sagala wakane sagala webuze njale kiki omusajja ngatava mu kisweta mpozo ngulireyo kijampa ekirala na efisofa kino kyeki kyaliwo kyekina munda ulwe omungi kina kihudu n'ebirala. Kankutandikirewo ekiri mu Uganda ekiri mu NRM inzolowooza nti abantu bayingidde da parliament abantu bayingidde da kubwa LC5 n'ebifo ebirala. Ntandikirewa Rwemiyaga Rwemiyaga North, yes, Rwemiyaga ew'omukulu Theodore Sekikubo ono amaze mu parliament azze agugulana ne banne bazze besimbawo mu kwesimbawo binje bibaddewo masasi gabadde gavaayo ne ku luno kyendegedde mukulu Theodore Sekikubo amaliriza agamba nti kati ayagala IGP soko muteeka akantu bulungi ayagala IGP amuwa obukuumi mbu yakubiddwa amasasi ne mukubwa amasasi nembuuza ekikulu Sekikubo baakukoze eki baakukubye nga olw'okuvanyuma baakuwangule ne bakukuba n'amasasi baakubye baakoze eki kyendabyeko akalulu ka NRM lwaki nnakaagadde yadde mulimu emivuyo Kamugongo gwe babbye oba olaba Kamumugongo bakubba olaba gwe babbye oba olaba bikyukira wali naye nga wana artist okoze eki olabye gwe omusajja musinze Sekikubo General Ashande nno yakujjirira nga asaaga General Ashande lwaki abantu bamwesize musajja mulaalo oba yeyita Munyankole ow'Essembabule Rwemiyaga musajja akozeemu ate ekyokubiri yajja leeti mu Rwemiyaga ate n'agabira ku bantu natuuka Rwemiyaga nga ngenze ku mukolo gwa mukulu Gashumba Frank nga tewali yadde akakuba akamu akatonotono aka chorus naaka nembuuza omukulu Sekikubo abantu bano ye abakolera ki ekituufu abantu be Rwemiyaga Sekikubo obakolera ki so kitegeeza bangu nnyo omuntu okubatuukamu n'abayingiramu n'abakolera byabakoledde ne bakyuka ye ndowooza yange General Ashande essaawa eno wenjogerera bamuyimbira I am a winner anaasobola okukubaako mu makkati bw'aba yalina kaadi ya NRM ku kyennalabye mu layini Sekikubo oyinza obutadda mu parliament ku kyennalabye mu layini eyo nenvaayo munnonyeze ku linnya y'omuntu eyabbiddwa wanewa Kiyimba kyengera Kiyimba wabbye omuntu omwana yazze ne fomu paka wa Namyalo Hajati Namyalo bakoona omuwala wa wano Kampala Woman MP naye wali Kiyimba ekyengera Haji Kiyimba akalulu k'NRM kalimu ebbugumu lingi naye nga nzija kansooke nkusomereko mangu nnyo okutwala ku speed nkulage kiki ekyagudde mu ggwanga omanye ebizibu ebiri mu kalulu ka akamyufu oba akalulu ka NRM. General Ashande bwatu bwe namulabye mama nabiwereza ni moze na wadani moze sakuwereza ku gundi ku list ya ba minister abagudde nebawera ne basinga mu Busoga ate abagudde Busoga ne yayize bwezi bannange ebintu bino bidduka naye katugende maaso ba minister nalabye General Minister Engola former minister ayina ku line ko yafunye omuntu omu oba yabadde akuma kipande kye omu bwati Engola naye nja kubula ekibaleetera ebizibu abo naye kyenna kyagaddemu nti abantu abalonzi eno gye tuli tukwerabira oba Museveni oli mu bitabo birungi nnyo gwe wasalawo okusavinga Museveni ku ground abo ne bakukola ki asavinga jjajja osavinga jjajja eno abantu ne bagamba mukulu byonna ng'obikola nga tonnabikola ffe totusavinze twagala ono ku kamyufu tetukakuwadde kati kiri eri Museveni akuddiza obwa minisita oba tabukuddiza tasaana bbawo abo
tasobola bazalibwa bokka oba ogudde omukulu Medical Yondo ngenda kukuleetamu kansooke nnyongera omuntu ono mubuulire nga tumaze okwogera wonna awo baminisita basukka mu 10 zembuyaga ezikunta abantu babeeze tebabeeze nno kubeerako kakatonotono bakwerera ddala ne bakukuba akalulu gy'oli oba gy'otali kyatandikira ku mukulu Nyanzi yali 2016 ene busujju omukulu Nyanzi yali takuba bipande Nyanzi yali teyesimba wagamba buga mulonde mutekewe ekipande kyange yagenda okuva e Kampala nga Kalwanga kyamukoze that is 2016 esaawa eno Kalwanga yala amasanyalaze yagenda olaba munupu NRM nga tekyalina yayingira nupu gye yayina amasanyalaze ne tuvaayo eyo baminisita lisiti embuze yabadde yaani bannange baminisita mbadde mbalina kankebereko wano siyinza kubanga sibayina naye bwe banandwisa ngangira ekyokubiri omukulu Moses Ali ate ye ku myaka gy'alina n'embeera gy'alimu yakawuuse obyogerako ki byonna nga byogerwa omukulu Tanga Odoye essaawa ena yeesigalizza obuyinza yadde tugamba gundi yawangudde yalina mandate erangirira Tanga Odoye yalina mandate erangirira nti Salamu alaikum Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Hajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0752 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno nti naagirina nga era ndo bajaguza dda andi bajaguza naye lwaki mbadde nkulwisaayo aba NRM Kagabo bamugobye alina we yafunye obululu 2 Kagabo olwayingidde NRM nemufulumizaawo tebamulinze minisita kankusomere lisiti kati mangu nnyo minisita Moriku Joyce Kaduchu umane mupimoyo oyo yagendeddewo minisita Kigulu North Fred Bwino Kyakulaga oyo naye bamwereddewo tebamulinze takoledde abantu b'NRM tebamusiimye bawadde muntu mulala Kigulu North n'agendera waawo minisita bannange ekiri mu NRM primaries Kabaleru district minisita Victoria Rushoke owulidde minisita Victoria Rushoke ne bamusindikira eri ne baleeta omulala Amuria County ono naye minisita Musa Echeru bagambye genda NRM Woman MP Bunyangabu minisita Peace Mutuuzo anajjukirwa nnyo yagamba abakyala bano abaagala okukwata ebitengotengo ne bakola emirimu gyabwe yali abagambye tabayetaaga kikyamu ddembe ly'abuntu Peace Mutuuzo mbuyaga zikunta ne tuvaayo eyo mu minisita baabuwe Ndorwa West minisita Rose Lily Akero Rose bamugambye Ndorwa West tetukwetaaga ne bakwata Fred Bahati Ndorwa West ono Minister of Finance said Minister mu Finance Minister Fred Bahati Ndorwa West ne baleeta omulala Bukonzo West Minister Godfrey Kabyanza Minister Ndorwa West Bukonzo West naye bamugambye
otulabyeko nnyo ne baleeta minisita omulala ne bagamba Bulamoji North West Bulamoji East eno oyita mu Busoga n'okwata eyo Ngobi Gume Frederick Bulamoji minisita ndikuba minisita omulala gwe Ngendo Semena Jennifer Namuyangu Umane MP Kibuku Umane MP Kibuku ne baleeta omulala Moriku Joyce Kaduchu oyo namuzeemu ddaka mukomyawo Umane MP Moyo n'akomaawo ekiri mu kalulu ka NRM aka primaries ku kyalo Kyagulanyi watukoze bubi wandituweereza abantu abo ne bajja eno gye tuli eno abatatukoledde abasiba obusibi ku kitebe ne tumugamba sebo watugamba gwe eddoboozi lyaffe ogenze mu paalamenti otukoledde ki abantu ne bakwerabirako okoze tokoze ne tugamba Kyagulanyi sebo mukama waffe omukulu ono abadde akusaavinga naye ffe abaamutuma tatusaavinze naye kati ogenda tuleetera obuzibu Chovola abantu bajja ne bafukamira mu maaso go bakusinza businza okwatibwa ekiso mugambe enkuddiza kaadi ate munnange bwe muwa kaadi fere tusobola kujeemera naye ssebo kyokola kinyigiriza omulonzi eno wa bulijjo kubanga gwe eno munnaffe totuukayo ffe basaavinga wandi batuwadde ne tubakwokera ne tuwa abasobola okusaavinga constituency obulungi nze Nordin Ntege nyina omukulu Medi Kayondo Medi Assalamu alaikum. Alaikum salam. Oli otya Medi Kayondo? Ndi bulungi sina mutawaana. Ekyagudde ku NRM primaries okirabye? Era ebimu mbadde era mbisuubira. Ebimu mbadde mbisuubira. Betunoonya lengi yaba minisita yagudde okimanyi bangi okusinga n'abantu bana abalala. Minisita yali badde ayina enkizo kasira nakubuuza kubatuwuliriza. Yali badde ayina enkizo okusinzira service n'ebimuweebwa. Ekiteeza mu balonzi yali badde yerigisa bwerigisa. Minisita yandi badde ayina enkizo. Yes. Kubikozesebwa obusobozi bwalina okutuusa obuweereza eri constituency ye. N'abanga talina ku almost kuvuganyizibwa. Nakonna. Nga bwolabye gundi Moses Ali tulaba ali mu mbeera amene y'abantu bagamba weewaawo. Nayo oyo oyinza omujja mu bali kubanga oyo services ezimutambulirako nyingi. N'endagaano ez'enjawulo. Ati ngamba abantu bo bandi mumye abantu ayina endagaano ze abantu baligambye abalonzi bandigabe kimala kikola we yamwesimbyeko waliwo yamwesimbyeko namuwangu tumanye ne mutamu bateekawo muteeke era nedda ssebo mu primaries kiba kikambwe soko mbuulirwa minisita olina kwoyogeddemu nga tonnajja kankattaanye nti minisita ono bwe bakukuba akalulu bamubi nnyo olw'ensonga olina ebikozesebwa bingi nnyo okutuusa obuweereza eri abalonzi bo Kayondo kwata wano olese point kati nkuwa ebintu bibiri genda maaso be bakuwa obwa minisita baba tebakuwadde bwakabaka bwa muggulu bakuwa obwa minisita n'ofuna emmoloka ekuggulira ekkubo nga tokyaziika tokyabeera ku nnyimbe ng'oli minisita owereza 10,000 5,000 mabogo gegatokayo mu kitundu n'abavubuka kati abadde bakuze mu kiseera kino tebakyamanyira minisita wa mu bitundu ebyo gye bava tebamumanyi tolowooza obakuba bakuwadde oba minisita bugenda kuteeka service wansi nga gwennyini totuuseeyo nakubeera mu bantu abo era baminisita bwe tebabawangudde mu olw'okuba lw'engeri yonna bakuwa minisita n'ofuna akubeerako n'ofuna akutambulirako n'oli okubuuza ayagala kujja kumala kwegayirira kukuba amavi ku ttaka olw'okuba bakuwa abakukuuma oli minisita wamalayo igwe kaakati kati genda abo abakuwanuddeyo oba bakoze ensobi abo abakuwanudde kati minisita abeetaaga n'okusinga eno gy'abadde ali ebicepere saawa eno ali ku ground okufa saawa eno oyo minisita gwe baawangudde agenda agamba naye onabadde mu finance kati finance egendemu bagenda bamuwe kati finance egendemu obululu bino bye tukubuulira baminisita obalaba omuyitako n'abantu bamutambulirako n'aleeta baakanyama n'ogamba kiki kino naye olaba kyoyogera olaba minisita Nabbanja Robina tava mu constituency oyo tava ku constituency oyo erinnya lyo limanyi lyetuuma muvubi abavubi era bayizeewo omukazi era kyovala President Museveni ono oyinza okuba aliwo byesitajja kukkaanya naye naye ba minisita benyinza okukkiriziganya
nabo Nabbanja zikiriziganya nabo bamikitobye wanga teyaliko mbuba yaliko muyo yatandikira naye okusinziira bebaali bamukubamu ebituli ate kumpi kubona yabasinze n'okukola buli munaku amujjirira omusirikale najja balola bamuwa alina obukumi obumala naye n'abagoba eri n'atuulako n'abantu be ku gulawundi ne balya nabo n'emmere naye wali baminisita bamu baminisita bayinga gwe baawanga ye genero ng'ayitawo n'ogamba ebyaddala minisita ze bano ne bakankana abano ne babagoba eri mu tenti abo bwe mugoba mu tenti gye muba mugenzi obutasembera minisita oyo minisita basinga okwetanga okusinga gwe ajja Nurdin tokkiriza musemberera bazankule nyine obusungu ku bantu abo si baba minisita bokka abantu bawadde ebifu mu gavumenti eby'amaanyi muleke kufuuka muziziko ku bantu ababaagala okwogerako nammwe Nurdin mulimu abanene mu Kampala bano abanene bola bano gundi yazimba ekisaawe hamu Kigundu omulaba Kigundu abantu okubatuukako balinga abazimba obwakabaka bw'omu ggulu ebintu bino kamule mu abantu abakoze amannya muleke kubeera muziziko okubatuukako era njagala babawangule njagala babamegge nammwe abamezze mulina okukola ennyo kubanga we mulaga nawo waliwe muyitawo gamba mbu tuyise wano naye tetumanyi tusomoka omugga guli kati akasigaddeyo mumanyi kazibu nnyo mukimanyi akalulu si kangu ne baminisita balyose ne babawangula gwe w'ensimbi bakuwangula batya oyina okumanya eno gyozze otambulira mu bugombe oyina okumanya oyina okuddayo eri beerayo mu kuziika beerayo mu nnyimbe beerayo mu bafiiriddwa beerayo mu beŋŋanda beerayo mu mbaga ekyo ekitundu kyo gye wava basobola okukuwa akalulu wali waabwe nga tonnajja wano naye bw'otuuka wano olw'okuba ofunye emmoroka ekuggulira minisita mbadde nsaba kwogerako na minisita ali bize tojja kusobola kumulaba kati mwe abadde babafuula mbu bali bize kale mugende mubaleete mugende mubawagire tumanye ali bize mbadde nsaba kwogerako na minisita oyo ali bize tojja kusobola mulaba kati mugende muddire bali abantu bibadde munyooma kasano bali abantu abali wansi be bakama bammwe eno jangu oteese omala okuteesa ddayo obeere nabo minisita abadde afuna saavisi zonna noba nga tebasubidde okuwangula gwe minisita nga ni minisita ne bampangula mutuswazizza nnyo era so President Museveni kwabo n'abagudde bajja okwetungako obadde minisita bakuba obwa RDC nze mbanze sibukkiriza mukkirize mukkakkaneeko bye mulidde bimala ne bye munyakuddeyo si bitono mutandika okufa ku bantu bammwe ekyo mbe nga mukimanyi obadde minisita olyaluga nti totuukirikika tosemberezebwa wazimba obwakabaka bw'omu ggulu olina abantu 6 be bakutuukako emmotoka yakuziika ku gulawundi omuntu akukubidde essimu kubira gundi gwe nalonda nyina ekizibu kigudde omwana wange aliwo ebyetaaga okumuyambako nkubira gwe essimu yange mbeera bize kubira gundi leka babawangule mutegeere abantu bonna abanaabasobodde okuyitawo mu kalulu kino kibabeere ekyokuyiga ng'omuntu oli wadde omulabe wansi mu bitosi gwe neetaaga okusinga ono gwe nsiba naye mu mataayi kubanga nsuubira mu bitundu byammwe abadde babasuula si bamataayi babadde osiiba nabo era bana badde boosiba nabo bamataayi ogiwadde omuliro kati bakusomako busomi ku leediyo na ku tikitooko na wano bali mu kusomako kati ofuze mawulire g'obadde lulinga gw'otambirwako amawulire minisita tusanise okulaba kati bali mu gasoma bannange kyakusaalirwa nnyo ne minisita gundi yagudde kati bagasoma ku ggwe g'obadde ogasoma ku banno kyenjagala mumanye muleke kwefuula mbu bw'ova eyo mukama n'akuwandulako eddusu ofuuse wa kitalo nnyo eno olaba President Museveni yennyini oyo nze nyina we mutiira ennaku zonna akalube kamutuuyanya kuba tanuulu yuuyo kuba amaduuka yuuyo kati atandise okunoonya akalulu nyumba ku nyumba gwani atanoonya akalulu nyumba ku nyumba omukulembeze w'eggwanga alagira n'agamba okulonda nkugjeewo
nga n'amateeka we galanze okugamba gundi kino sikyakikkiriza naye n'akomawo n'anoonya nnyumba ku nnyumba gwe minisita n'obeera eno ng'omulimu gwe kunoonya bikyala binyirira tutandise n'okweraliikirira bakyala baffe abajja eyo baminisita boolabamu abo eminisita gundi atudde ne minisita gundi ate n'amunonayo kyetubasaba mwewumuzeeko kyetubasaba kino kibafuule muggyemu ekyokuyiga naye kinsanyudde baminisita ate okudda mu busoga saidi zona abantu mu busoga mwagudde nnyo ate mumu abantu abakadde bembadde tusuubira naye batandika okubeera mu bantu ng'otafiire wange kati nga omukulu otafiire namwagadde yatandika okuba nga ali ku saidi y'abantu otafiire n'atandika okuba nga alaba ebinyigirizibwa abantu bamukomeza awo otambula booto era ne ku gulawundi naliko mu bitundu byeyo mwankole abadde yaddayo ku gulawundi bassebo ne bannyabo baminisita abali emikwano gyange kati amawule gali mubasomako minisita yagudde minisita gundi yagudde ogasoma otya gwe baba esimu ogigira fe tubeera nno basanyufu eno kwa mbadde mutuyitako mutusenda ku kkubo tetulina no tuyita naye naffe tuli basanyufu kale regimu yamwe kegende tufune ku ndala osanga ye n'ategeera omuntu nammwe abajja akola kati kikoze bulungi ate gamba President Museveni anajja kumwe abagudde kikoze bulungi President Museveni kati kumwe abagudde nabana abagenda okujja kibafune omukisa kwanga mugudde mmwe temukyetaagisibwa temuteshaga mugudde kati abaana bana abapya abajja kebafune omukisa nabo bafunemuko ekyokukola ki ekyokulabirako era kati ebifo biri awo biteeketeeke kwanga ebifo ebyagudde biringa abaminisita balinga mmwe kanga 12 12 bawera banjiko akati abo bannabo abagenda okujja balina omukisa okujja mu bana bapya kati mubali bafuuse bikadde kankusomera abagudde omuwendo omuwendo gwe ngwaga manya abagudde baminisita mbadde nina bantu naye waliwo neddiini waliwo kino kati babadde eri baminisita nga be basoma amawulire nga gabatambulirako naye kati ffe tuli basomako wano naffe nabo batusomeko namwe mutusomeko tuli eno tuli mubasekerera mwebali kugwa mubadde mutidde tuyisako obugombe nga butusuula mu myala bannaayo nga mutusudde mu myala basandu ngenda mangu minisita agenda toja okimanyi kino kankikuwa ekinsesa jjo bulijjo adde nkigamba bawuliriza abo wano essimu kati ng'oli eri omuntu afunye ekizibu ku gulawundi tokubira minisita yennyini tagikwata so NRM oba minisita njakwogerako naawe essimu bomba muwagala okwogera nange gundi akwata essimu nga gwe walonda omuyambi wange akwata essimu omuyambi we yabadde mukalulu kati omuyambi wajjakuwe ajjakuwe Farida Nambino yakomyewo Kawempe North tasaaga ayisa bivulo yakomyewo agamba nti kuluno abali mu kwetega beetega mu gavumenti kubako bye bawa oli mwana yeetaaga gavumenti Nambi yeetaaga kwetaaga gavumenti tewali ateetegwa President Museveni buli kibakola wano buli olaba President Museveni buli muntu ali mu kwetega ne buli muntu alina enneetega ya njawulo kanyongere nkusomere ku bantu abagudde baminisita ulira MP kati aliyo Martin Mapenduzi MP Gulu West yagudde yali yose naagwa Twaka Kagabo Koto South Rwengo na luwano naawe nenkugamba Twaka Kagabo tagenda kusomokaawo nakikugamba nogamba medio olimba sakugamba Twaka Kagabo tagenda kola ki tutwali twogera ku NRM ate tutogera ku NRM wali ombuuza kube tusuubira okudda nenkuga Kagabo yomu ekitimba gwe tusenda okuso ate kyamulidde bubi bambi Charles Mwangusha MP Bulahia County ni Kabarore naye abantu beeyi bali asimwe Maclean mpolampola nga bwe nkola ku follow up yange mwebali kumusuula mulete ku baana bamwe abalala bali ku bicepere asimwe Maclean MP Gara West asimwe Maclean mwebale nammwe mulete omwana wammwe nammwe mweyagaleko ebicepere biri eno Winifred Bagaya Akiki umane MP 40 Poto City in Kabarore yadda mu kutambula mu z'obugombe ng'amanyize zigeno mulonda Joyce Moriku Kaduchu oyo namukusomedde MP Moroto District
naye batukoze bulungi. Esitambayo nga ye bagwa nnyo yakola musango ki? Esitambayo yali Esitambayo lwaki Esitambayo yali gundi muyambe wa kuseneza wa president. Abamu babawe ebintu. Babawe ebintu. Kyali ko Esitambayo. Omuyambe ebintu ne bige president nabako byasuubiza bigende wansi ne muntu abitwalayo likaba kukube nawe umuze kola bakube genda president nawe abantu ebintu abamu ne mubiremera abantu president amawo olukisa bagenda bamusinkani ne mubatogera ne mutabakiriza kugenda mutwaga zaki Nathan igeme na betera wagudde ate wakitagwa Nathan wanivudde mu byokwesimbawo mu magezi Nathan na bet abamu kubayiseemu Tomathe Tayibwa Ruhinda North County Mitoma Katayibwa atekeisa bulungi kakozi Tayibwa musajja mukozi era Tayibwa abantu bemwe bale nze Tayibwa simuyina mwetowaze olaba office gyayina yali badde ayina amalala nga mangi najja nabuza kubazanyi ajja ne mubongako naye nze njagala nnyo omuntu wali nga tali arrogant ajanga abonga na oyina okumanya bali be bakuleeta feno jojje mu Kampala tukulabe bulabi wano leka twefulirako bize kusinga bali bantu bo ng'obusungu bungi nze leka mbabuulire nze ate mukyala Kenzo Fiona Nyamutolo Kenzo nga yayimbye ne mupiba gamba Kenzo yayimbye okay Kenzo bagambe bali urugendo obukeekuke jembe nekengo yayimbye nyimba sitamina yazemanzeyo tubuka kwato katayimbe kwata wakati yakubida Kenzo yayimbye ku bukoko obattamu omuntu bukyanda ba Kenzo takuba nkosho yakubye nebbi nakuzino lwadde omwagala ngo muwaka wumbi nga tomufuna wale so ayino kubererwaliro obukuke jembe bananga abantu bennebbi temusaba Kenzo amahare yagaba wadde gwe kiyakoze yayimbye olwo limba lupya lubadde lutambule nnyo olwo limba olupya nadde Kenzo bwe gundi na mutoro bwe bamaze omulangirira Kenzo kate yetula mu kulimbirwa King Sars olwo irane Kenzo yimwe yetuludde mu lugulu lw'okola singa Kenzo akyali oli bannange omukyala ayagala Speaker wa Parliament Anita Among yabadde ayina sente nnya leetayinza butajja ate yali yayitawo nadda yayitawo nadda nga tebamuvuganyiza yeba ne jimuhwezi kiki kyoyagala ng'okiikiridde Parliament kuva be bannannyini kintu ne bateekayo amaanyi gonna waliwo abatakolera bantu n'agenda n'amaanyi ne bamugamba todda omuntu ate abamu nga bateeka musera bamu babagula Moleka Mukama Kazo District Woman MP oyo yaliko mu State House okitegedde ne tuvaayo Moses Ali bamuleese MP East Moyo County Ajumani District wakujja era bamusibye Idi Basajja Bushenya Gishaka Municipality oyo muganda w'abasajja balaba basajja balaba wano family eyo ali gundi ali wano wa Bushenyi ali Bushenyaawo ne tali mu city yao ali tali mu kibuga wenyini Bushenyaawo municipality yenyini wakati mu center ali awo wali n'essomero manyi waawo waliwane nti katusiime Mugisha Woman MP Bushenyi District naye yayiseewo ate abantu bayiba okukwata kaadi oba omaze okulayira mu katundu kaawo nze wemmanyi Bushenyi kasita kaadi egira omuntu okujjako baba akuuka ejjembe nupu ejja kusimba yanti nupu tesobola kujja mubaka n'omu Bushenyi eyo nze nkubuulidde wano nupu tesobola kujja mubaka n'omu lwaki batesobola kujja mubaka awo abantu bwe tebaagala nkyukakyuka baagala enkyukakyuka ne NRM yazimba obwakabaka bw'omuggulu awo Bushenyi awo kasita okukwata kaadi ye NRM oba olinze naye nti ojjukire entungamu awo olaba we bazaala babbi kati awo alinawo amaanyi babbi bamuzaalawo naye ku bantu baawo bw'olaba ng'oli akutte kaadi ku bantu 10 ab'NRM abakutte kaadi abantu 8 balina omukisa ogudda tebetagana ku campaign abagomawulire gajje ku nze okujjako wano ku saidi eri okujjako wano mu Buganda Tumukunde yakomyewo tumukunde jeno Tumukunde yakomyewo Rukungiri nye kati Tumukunde kiki ekimuleeta lulino yajja kuba president 7 yakunafuya mpaka noddayo wali wakwagala akukunganya n'akuteeka wojja kino ekifo awo amaze okulaga eno gye waloza nga tonnene eno wali abakusookayo Eryoda Tumwesigye akomawo Shema North MP abayinza okuddawo bonna Rebecca Kyarampe
namanya Mitooma district era MP kati oyo bolaba akutte ekyo MP entebe sebo yafunye Stephen Shaka Kashaija entebe municipality entebe walukyali okulya nokombe suwani kakyali kaziwaako oyo Michael Mawanda entebe kyogamba akyalina oyo opposition awo alina okubeera aliko kasita manyi radio bwekubikira tojaasa kaliwo kamaze ogambye radio bwekoleta taata bwekubikira tojaasa Kahindo Tafire yakomyewo era mumanyi oyo adda alina okudda luli baakamukuba luli omwana akamukuba akalulu yali era gwe madde nyogerako Tafire bano wadde wetoloddemu Tafire yaddeyo ku ground ate n'akomawo n'akyusa olulimi Tafire yategererawo mu bantu baagala omukyawa Tafire n'akomawo mulayini bamukyusiza constituency bamubegerawo ne bagimuteerawo bamuteerawo akakaakalala eno bamugobayo okitegedde Ruhinda Afa Kazora Ruhinda South awo abasinga bagenda kujja Dennis Namara Bugaya West Buyaga not Buyaga oyina yinzo Jessica Rupo Katakwi Prime Minister Manya Vice President kati oyo jogera akamukuba kokko ate n'ekirala bamuweredde ekifo ekyo tabadde MP azze ku luno anti president akugamba bw'oba onsavinga ndagaako ku kitundu kyo kati oyo amaanyi gonna kyovola gendawo ku kitundu kyo ndage n'ekirala kye tuyina kati oyo gundi vice president kati amaanyi gonna eno mu ggwanga okusavinga okubaako byalominga abadde yagatwala waabwe abadde tayinza butayitamu kati oyo asinze baminisita bomba n'abemamaaza ye yategeera kyalina okukola yategeera nti abalonzi bano kyova olaba njagala tukkaanye nze naawe Kyagulanyi akkirize atuddize ku bannamboozi abo tubalabeko atuddize ku bw'oba oleeta ebyobufuzi tule ku bantu bonna betusomye waggulu njagala nsomero kuba wano ate nkuwe era egundi ya wano naye ekiri wali ekyo kyekyo era bagenda kwangula n'ekirala essanyu eriri mu bantu olirabye nga bagamba mukulu obeera nga bw'obadde okyogera nti abantu badda mu kuba bugombe nakudda Kampala bani benyaga boyagala wano tukyuseemu njagala ombuuze ekyawano kankutemere butemere Derek Nyeko mumanyi bulungi wa Makinde East mumanyi bulungi yesebo singa akomawo mulaba otya eri ku kitundu mu constituency simanyi nnyo byakoze naye nga bayinza omwongera kaadi wano mu site kye tulina mu Buganda makatikati ga Buganda n'abanuupu balinga boolaba abeenaali mu sayidi zeeri nawe wano bazimbyewo katono ku Bwakabaka obw'omuggulu yo nuupu nga yo gwe bawa kaadi wano yawangula wano si yawangula kubanga singa nuupu gwe bawanga singa bagundi bano bassemujju Nganda tebaliiyo singa ba Muhammad Nsereko tebaliiyo waliwo bye batunuulira n'abantu baabwe naye nga lwakwalenje ennene kubawangulira eba ntono omala n'okigamba nuupu nuupu gosooka okuwa ekinene kakati mbadde nkutemera Alan Sewanyana Makinde West ng'olaba ni Sewanyana tebagera mwongera kaadi tebagera muwa kaadi yakoze ekyati kati oyo bani nkugambye radio bwekuba tojaasa anti kimbuza yakoze musa oyo ye kati balaba nga ebigendwa bya bibalowooza ebitwala gavumenti ayinza obutabituukiriza tugende ku mulala Kiyaga tebalina mugo bagenda kuwa bagenda mwongera naye nga bagenda ku Kiyaga bagenda muwangula ow'NRM Amelia Kyambadde agenda akutika kyaliwo kubuuza era Amelia Kyambadde ali mu parliament sokoleke Kiyaga tebalina wakuwa kaadi ewuwe Kiyaga kuba nuupu Kiyaga yasinzayo amaanyi naye wakati w'abanuupu waliwo batamwagala waliwo bamwagala ate oli omukazi bwe bamukuba akalunaddewo n'akola strategy n'akoma we yatandikira okukolera abantu n'ajjayo amalala gano ag'obugombe n'akkirya ku ttaka mu bantu abali mu paalamenti kuba NRM wano mu Buganda nyinza okusomerako abantu nga bana maakinga essimu awo ogijja onaabajjayo onajjayo bamaze okwangula ogambye Amelia Kyambadde agenda kuwangula era kati bwoba oyina ky'oyagala okugenda omusaba dduka obudde nga bukyali Kyambadde akoma mu paalamenti gajja ku nze lwaki naye wali kifo kya nuupu Amelia Kyambadde ayina bwe yali yatuula mu bantu mu mutima n'agiramu n'asooka akoma ne bamukuba n'atirira mu layini n'addayo ku sisimu n'abeerawo ate ono muganda wange Kiyaga n'amantaalamu
abanupu nabanga abaddukako nayagala okugenda kulya ku bintu ye NRM. Omuntu okwogerako olwo abalidde tomanyi bwe balya ebimwokyerayo n'alaba bw'agenda ati wano akyayagalawo kati Amelia kyambadde n'amupima naga naawe ogenzeyo ku byokulya nze lukanyweze ye n'anyweza. So Amelia kyambadde yanyweza ground. Amelia kyambadde ali mu parliament. Mubalenga ali mu parliament. Tugende kumulala. Nze genkulaga egange genda kumulala. Hidaman takomawo. Sempijja ali mu parliament. Vincent koza aniyo yamuwangula. Kwa Kalungu oyo yani bamuyita Katabazi. Ne Katabazi oyo samutegeera nange. Ate singa abanupu badde bagezi babadde waliwo akavubuka akaliwo kati kajja kukola bulungi kuba kalina abavubuka abato tekalina ssente tekalina anti kati kaavu kati kayinza okukola bulungi okusinga Katabazi kubanga Katabazi lwaki tagenda kukomawo yakoze eki abantu tebamusiima n'abantu ono babuula Katabazi era yamalira ali mu kkooti ati yagenda mu kkooti bamuwaabira edda Katabazi tebamuwagira bagenda wali kkooti yalangirira obululu Sempijja yali abusaze ensawo anti gamba bagendako mu kkooti naye tewaliyo nnyo musango gw'amaanyi kyentegeeza nti gwamalira tonzi bye bagenda nga basanze siru bazigize basimuludde kkooti nega nedda singa ziba tisizo nedda balangira bulangirizi Katabazi tebyali nnyo mu byamaanyi awo Sewungu waali Sewungu adda ye neighbor wali waggulu ye neighbor wa Sewungu yakomawo Sewungu bannange simanyi oba abantu yabawa mmere ki simanyi abakolera tabakolera yali badde abakola naye waliwo ekintu omuntu n'abatuulamu naye nedda Sewungu alina kyalina engeri gyali nnyo waawano kenga akaganda ate anyonyona abantu be ate n'obukatuliki bumuyambako kubanga ali mu bibugo ate teerabira basisita n'abafaaza moze teerabira basisita n'abafaaza ekintu Sewungu waali awo Sewungu waali Sempizi Jeffrey Lutaya simanyi nnyo kakuutu naye nga ayinza obutadde ab'NRM bayinza obumulya takoze nalaba omusajja yali emupi waayo yogera nemmezaayo omugayi nina sho gyendi mukukola ayinza obutadda naye nga naye ajja kudda ayinza obutadda kati bw'alaba vidiyo no yeetereeze atekewo amaanyi ate kino ekiwala kino ekijjutule kyetaawo mu kiyinza okudda ekyali kyono omukyala ekyotera kyo kiyinza okukomawo kasolo akwenda kukola kasolo ali mu palamenti ate nga luli bamumma kasolo nti nkulya oyo kasolo afaanaganye nga Amelia n'afaanagana nga ono vice president yamanya ebizu ebyamutuukako n'amanya ensobi zonna ze yakola n'amanya byonna Haruna Kasolo ali mu parliament nakkirira ku ground Kasolo yadda ku ground naye Kasolo amalere g'amalala gakyalimu amalala ga Kasolo tekasobola kuggwamu naye okukolera abantu anti kye ŋŋamba ekyakimanyi Haruna Kasolo mumaze Kayemba Solo ayinza okudda era Kayemba Solo ayinza okukomawo era abagenda Kayemba Solo webukoma nsimbi ayinza okudda ewalinga omusajja gwe bayitanga waliwo omwami yali waawo naye nga ali mu bukoma nsimbi eno ewa dokita gyova saagala kuwabulayo gwabeerayo saagala byakuwabulayo oyo adda ekifo kyatagenda kudda ye mukyalo omubaka beyabirime yonika simanyi Nannyondo ayinza obutadda oyo tadda buzibu ki simanyi naye abantu bamuggyako engalo naye bamuzanya mupiira just bamuzanya mupiira ne mubantu yana naliyoko nga abagulidde emmwanyi emmwanyi bizze ku bbali nze nkubulire kankubulire bw'atadda ow'NRM agenda kulya ekifo ekyo bw'agezaako nadda bannajja independent ne Nuupu neereetawo omulala ne bajja aba NRM eri mu parliament ekifo ekyo NRM egenda kitwala eky'omusajja kikiyinza okusigalawo ekyoyo omusajja Kayemba Solo abaddemu n'ebizibu bye naye era abantu ababaddemu awo tali bubi nnyo kandi aba omulala jangu ombuzi oyagala era nkutwala ntola nkututeera akayi nkuleetako gundi kati ne kankutwaleko era akayi Kinyamatama akomawo Kinyamatama yajja nno moto Kinyamatama akomawo ne munne power yaffe
ejjule gwagirina ne munne ne matamadda waliwo ne munne atwala buyamba ono naye akoma mu palamenti bakomawo kyalina eyongezaamu kumaanyi awo mukono wani wanamboozi kankulete kino ekintu okujja wano kati awo waliwo omwami gwe bayita Opondo Julius omumanyi atwala Bujumba constituency Bujumba yeriwe eri mu mazzi Kalangala mbadde njagala kusembayo bizinga kale tugende no gy'oza soke tudde ono ku lukalu emukono nambuzi bamuwa kaadi akomawo bwe batagimuwa talina maanyi gadda bwe batagiwa ne bagiwa omulala ayinza obutajja bamuwera kwegaye mukono alina kaadi yadda emukono bamuwa kaadi owe naalimu ayesibye ku nambuzi tajja kujja yakutte kaadi ye naalimu awe wali wa nambuzi ayina okulya nokomba essuwaani essuwaani yo enva tezijja kuggwako awali wazibu ndabe seggona kali amaggwa tagenda kudda lwaki ati ne bamuwa kaadi abaana bamusimbyeko independent bajja mulya buzibu ki abantu balina engeri gye bamukuwa ekireese obuzibu ku gulawundi seggona taliiko obukodo bwa seggona obumanyi eŋŋombo etajja muggwako yatwala ezizo yatwala n'ezange nina atakimanya tumumanyi mbw alina sente bwatyo bwagamba walasabe ku seggona nze simulabanga nako tomulira mulengere nti manipulira bulizo bagamba nti eyo kireka ebbira gye nkugambye gye mbadde gyatwalayo atwalayo nakkirira ddala wali wafejimbo kyengera paati eyo kyepaati kuddali mu sayidi eyo era seggona eŋŋombo yeryeki munange embeera sinungi fenna embeera yemu embeera nge sinungi n'alinnya benze enkambwe embeera afe ogimanyi yatutuukako ayinza obutadda seggona tasobola kudda ne bamuwa kaadi ne batamuwa kaadi kati beyambe bawe omuntu omulala kaadi ya wano wetutudde wano wetutudde ojja kukoma wano mbuulire aŋŋamba wano n'ekifo kino kyetutuddemu kimanyi wano wetutudde wano walubaga north waliwo ono Alozias Mukasa ono n'omukyala ani ono waliwo omukyala yajja loni avuga batamuwa kaadi omukyala omutegedde Nassolo yes yo Nassolo wano ate bwe bamuwa kaadi kubaliwo kati abasinga amaanyi Nassolo yasinga amaanyi wano mu lubaga south gajje kunze nakugambye radio bwekubikira tojasa era toyasa radio olokwankubikidde logikasukeri bano abalala bonna bali ku birala yabasinga amaanyi nze neetola wano mukwembuga kaadi yalina ogifuna nti eyo tagenda gifuna beera wano ate ne bwe baba bagimuwadde omukyala ndagyendi ajja kumulya wano weevu eba ekutte weevu yamboleera eba ekutte mbimanyi benabadde nobaweevu nze ŋŋenda okukugamba ekigambo bemba njogedde naawe nakugambye faanagana nga batujjamu abo tujjamu Basegona manya batujjamu Bagundi abo ali baliko naye wano mu center wano wenkubuulira tekwatwako genda mpola wano woogamba tekwatwako naye bayinamu ekyabwe wano oyo gundi baagala mujjamu Nassolo oyo ayinza okulyawo wano yabasinga era bwe bakwata kaadi bagimuwa bajja kubako kituufu oyo ali mu palamenti Kawalya ye tetubuuza teri amwesimbyeko mu Nuupu Kawalya akyayina era amaanyi era katosobola mujjayo then eno Kawempe South Nyanzi yajjayo empapula Nyanzi ki Nyanzi muganda wa Bobi Wine era tutawanyo tatumalya budde bagenda mu kubakalu Nyanzi yajjayo empapula bagenda mulya bagenda mulya oli mwana muganda wa mukulu ebyo bya muganda anti kyekyo muganda we kabeere ku kibiina gwe baako n'omulala gyafuna ekyokula gwe muganda wali mu kibiina gwe naawe obeere kino naawe obeere byebyo bitawanya President Museveni ebyo ebimu n'owulira go kino kitutte kino ate sali musale naye akirina kino naye akirina byebyo ebimu ebireetera abantu obusungu ne beekyawa ne baluzinga byebyo bw'oba olina kyokutte gwe kwate ekyo otugabirire mpuuga kozi mpuuga si wa Nuupu ate ne wasi wa Nuupu betulowooza abatadde mu palamenti mbadde mbuuza nadda tadde nga bayiseewa tadde ekifo kye munoonye muntu mulala ajjawo yenna nga wa Nuupu aba ali awo waliwo n'ekisungu kingi awo bamufiirako bufiizi ate bwajja bagenda mufuula kagabo
line wabereka abantu babiri baba leka bakali bali bakasimye mugonga bakakyusiza ngasika box aja kusanga abantu aba binaki obadoza mu mukana akawamu aja sanga mu box ngina mu obubiri wangamba alina ya amaanyi eyo ebyo kugamba abantu abatabera mwababera ku kitundu oyina okumanya na kino ekisanja kyayiseemu ne munne n'abeedi bayambiddwa bajja mu nuupu eyo gundi weevu eyaliwo bali tebadda era singa eyo gundi eyikwata ono wa DP ani muganda wange ono yabana babaddeeyo ne babba bannabo ba DP ono kozi mbaba aliweeri mbaba aliweeri wali gundi waliwo ne yaliwo wano mu kibiina kyabwe omusajja wange Munyarwanda erinnya Linzurusi babadde yafunye ekifo ki mu DP yaliwo awo linnya laba wenziruka bannange awo ebyo byobugagga bye bafunye mu myaka gino 10 gabadde manyi ga kibiina kya Nuupu Abedi yatandika n'ekyejo ekimanyi PPP okimanyi yakisuula mu kasasiro n'abuukirekera yakisuula mu kasasiro nga bw'olaba nga olugendo lukyali luwanvu n'olaba nga sente zikuweddeko n'olinnya kitakisi n'ogakandewo ekinantuusa nekikutuuse wamu oba kangende kirole mu nsuulo okwo mudambalala nti ye tuulo bwe yasuula naye lwakuba bwe yatuuka eri ate nayefulya bannange mubaka kyawo tukomewo Kalwanga omumanyi Kalwanga giyinza okudda ajja kudda Kalwanga then gundi yete tubuuza zaake alina okudda zaake alina okudda okujjako Joyce Baagala Joyce Baagala waliwo Joyce Baagala waliwo Nabbosa waliwo awo abanupuno waliwo nga basatu ni wabeerawo ne ani ono minisita w'eby'ettaka n'abakooba awo ke katego naye n'abakooba yasinziira ke katego Nuupu keina kalipo waliwo omusajja nakuba endoobo n'agira bati NRM ke katego kesibye Nuupu kalipo batadde awo be bakola era yonna n'abakooba ali mu parliament bwe batakola kati era balina kola era batya aba Nuupu wadde n'abagundi ono baagala bamwagala tebamwagala kubaliyo ng'oggyeko n'abakooba amaanyi gyegali weevu yonna bwe bagigatta ne bateekako eya Zaake ne Sukuma Baagala ne Zaakatula takolagana na Baagala ate Zaake ekijja muleetera obuzibu singa mukkiriza Baagala manya gundi n'abakooba najja ekitegeeza akomawo n'azimba system bwe bamala okuzimba system naawe etandika okukola ki ejja mulya mpola mpola so Zaaka akube Baagala nga akimanyi bwe bamala okubuliza Baagala ye yaddako n'abuuliranga ggwe njagala basiibulira wano mmoze saagala mukulu ono agende Masaka abemasako bagamba abebizinga kale nga bunzika n'abebizinga ani ajja ku bizinga tulinayo Wire Lugoloobi agenda kuli Opondo banuupu baki NRM abo NRM baliyo bamuyita Lugoloobi bageyo ente mwali awo mu myaka gikuzeemu naye nga muvubuka naye kyeyakola yaliko kiyama na LC5 ne kamukuba bekamala omukuba n'addayo wansi nga boolaba balupo n'addayo wansi kati n'aleeta weevu kati agirina emirandira kakati omukutula oyina okusimba wansi Nuupu eyinayo omukyala gwe bayita Ellen Ellen batunkana Nabayiga waki Nabayiga NRM ku kifo ky'abakyala ku kifo ky'abakyala kati ekifo ky'abakyala ekyo kiriko Nabayiga kiriko no Ellen oli yayise mu kamyufu ake NRM akati awo manyi doba sitayo ya NRM eyinza omuleetera kubanga ye eri wala weevu yayo eri wala okitegedde weevu ye eri teringa eriwa wano mu center eri mu center abava busaidi eyo nga bava bali bayina emikisa gyonna egibatwala mu parliament wano waggulu waliwo Kabuusu Moses omumanyi Kabuusu ono omumanyi nnyo si mukwano gwo mumanyi bulungi kati Kabuusu Moses omumanyi abadde ali ne kalo birungi oba omukyalo oyo omujjukira waliwo ekyala weeriri awo mu mazzi naye nakaako nako kaliko okuguluba kaliko si kusaaga ako nako kaliko n'ebizinga bigenda kuseka
awo nkugambye awo bagenda Ebizinga bigenda bugenda befuka okay kati eyo olina okumanya Arsenal na timu ki kankusiibule baŋŋambye okusinziira ku kigenda okuba mu bizinga PSG Chelsea nga bwe byatambula Arsenal Madrid gw'obiraba otya omukulu byayogedde olinamu kyogizeemuko abakamyufu bekakubyako NRM kawulidde ensonga z'abantu zeezo naye abanuupu otuwankuze bino otayogera ku bulola wadde osiibudde ate bulola kati bulola tasobola kulya ssenyonyi naye alina gwasobola okulya bulola takisobola era jasi naye ali mu kwetega wa muzeeyi okay kambasubirwana salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu njagala tukwatagana omulundi omulala naye komenti bye twogedde gwani gwogamba gye wammwe ani aliyo ani akomawo ani atakomawo nene ebadde ndowooza yaffe mweraba